ayoka n'okubeera mu Uganda atuyamba buyambi. Yakoze concert ba arakiri bye balina okuzikola. Ate kuva dda azze ayogera ebigambo bye nga bw'omulaba manyinja nnyo epaso oyo tamanyiira tavuma bantu ayogera ebintu bye mu kusaagirira yabalaze nti wa kirasi. Ekisooka nze byayimba sagala kulimba nze byayimba sibitegeera nze lulimba luli mmanyi mmanyi oluyimba luli lumu ola wuuyo luyimba lwemanyi. Ate mu music mu Uganda tulina ebika bya music bingi, buli muntu alina test ya music w'omubiri gwe. Of course. Obulya bulungi kati ze ni muntu wa kadongo kamu ndi muntu wa lingala. Bakubani kati music mwagala bwagazi nti buli kika kya music nkibeeramu n'enkiwulira n'enkinyumirwa. Naye buli muntu abako n'ekintu kye. Kakati ekika kya music wa Epasi kyannema okutegeera mu bulamu. Naye lwaki yafunye abantu ensonga zabaddewo. Kyekiganye abayimbi ba wano okucreatinga kibayita demand. Abayimbi ba wano kati Epasi sponsor akwata millions 3 naziwa Epasi. Olw'ensonga nti talabika. Era sawa zino tuli mu kwogera ku show ye kuba yabadde perfect yabadde nungi nnyo. Naye omuyimbi waffe wa luno n'omusanga mu bbaala ng'ayimbira ku bwereere. N'omusanga mu bbaala ekasokoso ng'ogula bbiya n'omulaba ku bwereere. Epasi omusangawa. Epasi ebbanga lyonna lyabadde otakolanga simulabanga ku show. Yensonga lwaki demand yabadde nnene nnyo ebyabadde bifunyisa Epasi abantu byabaddewo wa kirasi tebamulabangako. Ate kirasi ye si eno jojja okulira akalango ku beat nti Epasi kirasi ye amanyi gyagisanga. Era omuntu wa Epasi tomubuulira kintu kirala kyonna. Tomugamba nkuuka, tomugamba nakivubo, tomugamba wankulukuku. Yakuliyetinga yateekawo ennyonta ye era abantu lyewanise. Omuntu yabadde ku simu nga ali ku email nagandi nyina okubeera mu Epasi. Ate n'abawo omutindo obutabangako. Yayambadde bulungi sound n'okwambala yafunye ekikumi ku kinaaki. Kulwa time njagala tugende wa ku show Epasi yennyini. Twalabeko Honorable Kyagulanyi Ssentamu Bobi ozino ngamba amazima nti yeyina record saawa zino. Essaawa zino kinyera okugamba nze mu music industry obanga ombuuza manya nti nja kwogera ekituufu. Sikirimbiramu kuba sina nsonga kimba nnimba. Concert mu numbers King Saha yagirina abantu abangi. Ate nge eyingiriddwa ng'okusasula kwa sente nyingi. Ekyo nti tubadde tukirina. Kuba record zirina kubeera ziteeka wate ne zimenyebwawo. Essaawa zino abantu okuyingira kwadde kwa mitwalo 3. Owulira bulungi? Kituufu. Nebanga yabadde mu mutwalo gumu n'okusoba gumu kanaana n'okudda waggulu. Yadagena mu ebiri. Numbers ezabadde awo. Kibadde tekinaba kubeerawo. Okay. Numbers number 1 be bantu. Okay, number 1 King Saha. Number 2 mu numbers mayi tulina ebintu bibiri osobola okufuna abantu bangi naye nga tebali mu ssente. Kituufu. Tusooka mu numbers King Saha yayina likodi ya cricket nambe sawa yajije kwani yajije ku Shiba ku Regi mu numbers. Kakati number 3 ne tubeera ne Winnie Nwaji. Number 4 ne tubanga Shiba Kalungi agituddemu. Number 5 ne tubeera ne Sipax Diana. Ofuna bulungi. Number mekeyo eyo number 5. Number 5 number 6 ne tubeera ne Jose Chameleon. Tuli ku cricket oval. Number mekeyo eyo number 6. Number 7. Number 7 tulina gundi yakolawo kwa Gravity omutujju naye yagiyuzaako n'agikuba. Totegeera kankweso emabega siku guno omulundi oyo yakulembedde okuva oba obarakati tugenda mpola yakulembedde okuva emabega Gravity omutujju. Tuli ku numbers tata obala all time winners oba abali bakoze ku cricket oval Gravity omujjaawo. Tugende mpola tata abayina likodi ennene awo UB5 nga tugambye abayimbi abebwe